Omulabi owa Bukedde TV nkulamusaako era nenkwebaza emirimu gyonna gy'okola nkwaniriza ku programu yaffe olunaku olwaleero ya Taasa Amakago amanya Nalongo Barbra Nakazinga kijambo. Olunaku olwaleero tuli Kayunga era ng'emboozi gye tukuleetedde ya mwana muwala Aneti Namatovu. Emboozi eno twagisunako katono mu mawulire gaffe emabegakaawo amawulire gaffe agataliiko nfuufu. Naye olunaku olwaleero Taasa Amakago etanduludde ebigere negenda e Kayunga okwongera okunnyikiza emboozi eno n'okugikuleetera mu bulambulukufu oba oliawo gwe yagisubwa osobola okuba nga ogitegeera bulungi. Olwali olwo ng'omwana omuwala Aneti Namatovu ayolekera mu kyondo kya Buwarabu okunoonya ensimbi era agamba we yagendera baali bulungi nnyo ne nnyina Merabo Nakayima gwe yalekera abaana be olwo ye n'ayolekera ekyondo kya Buwarabu okunoonya ensimbi. Wabula we twogerera bino ababiri bano tebakyali makambugo era bwe basiba mu ddiba erimu oba oliawo bayinza okuliyuza. Naye katusooke tukuleetere ekifaananyi oba tukusiigire ekifaananyi n'oluvannyuma tugende nga tukutemeratemera nga ate bwe twekkaliriza emboozi eno. Naye maama mwewuunye mu myaka gye akumala ate ku ssaawa n'afuula ate ensi omubi. Naye Mukama ajja kimubalira naye nga nze bye mukoledde atambudde wano wali wano atyabagani ba neighbor bona n'omugamba mama jangu nkukuume naye ne gy'omutadde era nayo n'avaayo oyo mugadde mumulaba kale bannaye bakwati omuzadde tasobya naye kyenkoze nkikoze ne Katonda akimanyi mulabiridde ampita kikazi ampita kakazi akakazi kagwana kufa olinga mubuziza lwaki temutegeragana na maama we namugamba tongulira akakazi kagwana na kufa njagala nenkawulira nga kafudde ng'akyogera era juzi twali ne muganda we ku piki omuvubuka n'atugamba n'agamba oli bannange omwana oli yakunama nnyo mu maaso n'emabega n'oyogerera bwoti ekigambo maama nti asaana kufa ayasaana kumulaba ng'afudde. Aneti agamba nti yaweerezanga ensimbi ze yakola nnyina abeeko byamukolera wabula sijja kulimba nange saategeera nsonga ki yabagula Aneti n'asalawo ataakomewo nga talina gwabuulidde. Ku Kyeyo nakola mu nnyumba zaali bbiri. Ennyumba eyasooka nagikolamu naye ate saalina buzibu nti boosi yangulira essimu nga nakakola omwezi gumu ate omukyala ne kitamusanyusa. Kati ate essimu eyo wagingulira yagireeta ssaawa bbiri kati ngenda okumaliriza okukola emirimu naye bakanga kiro manyi ebintu byeri emirimu mugikola kiro. Ngenda okumaliriza okukola emirimu okugenda mu kisenge essimu gye bampadde bataddemu ne layini nayogera nako nensindikirako bulaza wange obuno gwe nasindikiranga sente message okugendayo ng'essimu teriiwo. Kati omwami yali afulumyemu oyakomawo ne mubuuza nagamba essimu nga wenjikuwadde sizayo gikwatako naye nenze nenkimanya nti oba mukyalo oba baana kati bwakeera ku nkyo omanyi omwalabu wasalawo ekintu aba asazeeko bwakeera ku makya bayingira bukya ne nankonkono omusajja kuba simu yaddamu okugikubaku nga teriiko nga bagijjeeko ne muwulira ng'ayomba agamba essimu etali kkubo essimu eneeraze wakale bambinooza yanyiiga nakeera ku kya nagamba nkuzaayo ku ofiisi nanzizaayo ku ofiisi. Kati omukazi nagezaako okunoonya ng'eyeenoonyesaako oba wagitaddeyo naye nga nze nakimanya nti omukyalo ono tekyamusanyusa era bwe yatwatuka ku ofiisi bababuuza buzibu ki omukozi tasobola mirimu nti omukozi akola bulungi bennyini era nga boogera nti omukozi akola bulungi naye namugulidde essimu n'ebula. Kati ate balimu ne babuuza ne babagamba kuba waliwo atuvunulira mu Luganda tera kati essimu aba gigulidde omukozi essimu n'ebula kati obuzibu bwa mukozi oba bwamu kitegeeza mmwe mumanyi essimu yamunayo mwagitadde. Kati ne bambuuza bali nti oddayo mu nnyumba omukukola maze banange bangambye nti ova mu kiyumba tokiddamu ne baagala banzizeeyo nze neŋŋaana ne mbagamba nedda ne bali ne bagamba wamma toddayo era tujja kufunira ennyumba. Kakati ndowooza engeri gye nali nkola bulungi emirimu omukyala ate alabika yejjusa n'agenda ewaabwe n'abagamba omukozi oyo katumugjeyo ati lisiti akole ewa maama wange. Olunaku olwennyini baakomawo emirundi ebiri era nga bampita okuva waggulu erisa gyangu nenzikirira. Kati mami w'ekyo ova agamba kakati nze tugenda okolera ensi naye tewali buzibu n'essimu ngenda kuwulira endala. Okutuusa bali bwe bagamba genda okole nengenda nekola bambi omukyala teyali mubi mami w'omukyalo oyo yali owa boosi wange kati olwo nzira mu mikono gya maama we ataamuzaala nenkola mirimu gyange nengikola bulungi naye kale
mu kufundikira contract yawo bali balina bye baagala okunkozesa nga bampa empapula z'obuwalabu nze signing ate nga nali sizimanyi masiteka kusayininga mpapula zesimanyi era nange nembagamba bannaayo okusayininga ngenda kusayininga naye tugende ku office nsayininga empapula ezo ne baŋŋamba kale ne mbagamba nti kako uniform oba nyambale kabaaya omanyi eri kabaaya agegala agateteyigawo agaddugavu ge bambala ne bayita kabaaya kati nga mbabuuza nyambala uniform kuba oyambala uniform kitegeeza nti waliwo obuzibu naye oba nga tewali buzibu osobola okwambala kabaaya olugoye lwabwe bakuwa ne baŋŋamba tekako kabaaya kati nenyingira ngenda okufuluma okwambala kabaaya gye baŋŋambye okudda wano webabadde bansayiningiza empapula bannaye nga tewali noobu babavuddewo naye kati baŋŋambye tugenda ku office sayininga empapula nenzirayo mu nnyumba nina okudda mu nnyumba nembeera omwo ne bankutulako wifi embeera netandikiraawo obulamu ne butandikiraawo neŋŋamba nensigala nga neeraliikiridde bakimanya nti ndi ku office naye nga okudda tebansuubira kubanga ne gwe nali nsindikira akasente naye teyamanya nti nkomawo nabagwako bugwi wano nentuuka wano baneekangana bwekansi kubanga ebintu era boda ye yabireeta nebireeta ne batandika nga beebuuza ate ebintu kati ensawo gye nali eyo ku mugongo yaliko akaleesu ng'akasibye ku ngulu kati kyova basumululako ensawo ewe bati ne balaba akaleesu ako bagamba nonno aleti nagwa bugwi tebamanya nti nzija waka yabeerawo n'abaana buli kimu ng'akisindika sente nazisindikiranga mu bagadi ne mugamba zizitulo zitwalire maama maama waba muleetera essimu naye nga maama temaatema ajjako sente bwe ziti zibakuuma waka sente bwe ziti ozitwalako ku akawunti maama zino sente bwe zitikola kino maama zino sente bwe zitikola kino naye ze enanansi zenyini nazirima ne mugamba maama sente zino ojja kuyiwa obukuta yali tamanyi nti nkoma nawo nagwa bugwe byonna byava ku sente zebweru kaakati n'ensonga Anet agamba gye yasanga nga atuuse kuba yabagwako bugwi agamba yaweerezanga ssente era maama yasalawo okulima mu poloti eya Anet ekangulumira era ne bazimbayo n'ennyumba era nga Anet agamba nti yaweerezanga ssente ennyumba eno erongoosebwe eteekebwemu n'ebintu eby'enkizo ng'amazzi amasannyalaze n'ebirala nga bwe mubimanyi kyokka agamba nti bye yasanga katabye mukubeka mu nguluze era yagwawo n'ekigwo nga tewali n'ekimu kikoleddwa ate nga ne ssente ze yaweerezanga ng'alabako obukadde buna zokka kati nno kino kyamutabulira ddala obwongo katubonaabonera ebweru namugamba maama ebintu wandibadde okolako ati lisiti ebimu binkolera ebimu niwe babiganye naye nensanga nga nakasente konna kempeereza nga tolina kyonkoledde n'ennyumba yange teyagiwayalinga amasannyalaze buli kimu kyonna wuoyo neiba wange nemugamba mansikira amazzi esente zonna nazirya ne muganda wange oyo gwazaala ye kasente nezigwa kazaala bulwa waaviira maama saamugoba yatabukano ne baneiba bonna natuuka okumusitwala ne mutwala ewange mu tawuni kuba nze mbadde mukyala musuubuzi ntuuka ogenda ebweru nga nsuubula nga nagula poloti n'enzimba amaka gange ne mugamba maama va mu ntalo jangu obeere wano wona baneiba bonna talina gwakwatagana naye ne mugamba maama jangu nkukuumire wano era we nali ntuuka ogenda ebweru maama nakola ki nabeera wali n'abaana bange kazaala bulwa wonna waava sente zabwe kuba nayogerako amazzi yagenda okugamba amazzi ago nga abantu be bayagala baggwayo Katende yabikolako Katende oyo naye yali ayagala amazzi ne Katende amazzi teyagafuna ebyuma ebyokuwayalinga ennyumba nalaba kibokisi nga kituuse saamanya ssente ki era abo n'ayomba nnyo ng'agamba abalokole bamulidde ssente naye nze saamanya gu yaweereza ssente kukola ki kuleeta ebyuma nabirabirawo ne mubuuza ebyuma ani abireese nti ye musumba byaki nti byakuwayalinga nnyumba ebyuma ekibokisi ne kibeera awo essente nga tezimala zaweereza kwolwo essente lwe yaziweereza nti za nnyumba zaali za nnyumba okuwayalinga ennyumba n'agamba baguleko enzigi mmeka 4 enzigi 4 omwana omulenzi alina mukwano ge bamuyita Isaac ye yagula ki enzigi ezo simanyi mubazzi nti oba yoono mukulaga nti we batusinkanye mukulu nti ono yeyabajja enzigi bwe yakolagana naye n'agenda abajja enzigi bwe yakola enzigi ezo netukola tutya bwe yakola enzigi kyenzijjukira essente ne ziggwawo nga wasigadde emitwalo 4
ne mugambe sente tezimaze ye ng'agamba bawayalinga ennyumba baguleko enzigi bakoleki kwaliko n'okuddaabiriza akayumba ak'emabega bakakube pulasita munda akayumba nze ke nali nsulamu nga ndi ewuwe omwana era oyo Isaac nanyini kola nziki ya pulasiti nga akayumba ako esente nga tezimala nga wasigaddewo emitwalo 4 naŋŋamba ne mugamba sente tezimala awo n'atandika okuyomba nagamba enzigi mbadde njagaddeko olw'ekyuma ne tubalirira n'omwana Isaac ng'esente tezimala kati nga nsuubira ekintu nti yali ajja kumpa yalingira bokisi eno gye baleeta ey'amasannyalaze kuba zo sente nazisindika zaatuka katuka kakadde kamu n'emitwalo 9 nagamba ate ng'ebyuma bigule nagamba singa bampa yalingiddeko ennyumba kubanga yali agenda okuba yalinga ye twali tumaze okwogerera ku ssimu nga mbwidde ne sente zagenda omuwa ezisigala era nali njagala kumubulira kye tuzzaako kati nagandanga kubuuza eri amasannyalaze bayingiza amasannyalaze gayingira nga tebambuulira kati okutuusa lwe natuma omuntu ne mugamba mbuuliza maama amasannyalaze bawa yalinga nagaba bagenda kuwa yalinga kati nga n'ekirala nze beesi yange yonna kinali nsinga okwagala nga njagala kumpa yalingira amasannyalaze nze binali nsigaze mwennyini nkomewo ntambule nabyo anti kakati mama we okumuwa wano ewange mama sente ziri yazizimbamu ennyumba eri mu kyalo gy'Uganda wano anti kakati maama mu kuva eri mu kyalo yagenda eruweero era waliwo ebyali bitagenda bulungi mu kyalo eyo n'avaayo n'agamba zingenda Luweero ne mugamba ye Luweero ogendera kwani nti eriyo omukwano gwange yaŋŋambye tugende tulime ebiki nemuteekamu sente nengenda era n'agenda nempangisa ekisambu nempangisa n'ennyumba eyo yennyini eruweero gye yali waabeerayo n'atuuka ekiseera n'akomawo kati yagenda okudda kuba yagenda sinazimba wano yagenda okudda wano nga mmaze okuzimba nga nsise ne bemusukoota naye nga bemusukoota yali nsereke naye nga sinzigale nga teriiko luggi kati wengenda ku kyeyo ne mugamba maama sente ziizo bakuteereko oluggi okozesa nga obeera awo n'abaana eyo nensindika sente olukwe nasindika obukadde 2 ne zituuka kamu 8 ndowooza bwali kirikamu 8 n'obusente obugwako ne mugamba bakugulira gulako oluggi oteekemu oluggi naye teekamu lwa kyuma kati nga ne munda muno mwali mubulamu enzigi ez'embawo ez'emu wakatikati ez'omu mulyango za wakati nazo tezaalimu mwene nnene kati nenkolagana n'omwana gwe nakolagana naye n'agenda n'aleeta apima enzigi nga mubulidde byonna nga kyenjagala ye tajja bisobola oli omwana mugamba oluggi luno tugenda dupima lwa sente bweziti kuba sente namanya nti zizize kati ate we yamala nga agamba tamuteekamu luggi lwakyo muteekemu oluggi lwa kibaawo. Aneti yafunanga akakadde kamu buli mwezi era n'asobola okwekuŋŋaanyanga n'abaako kyaweereza mu birala ng'oggyeko ennyumba n'ebigenderako yamusaba amusimbira omusiri gw'ennaanansi wabula alumiriza nti maama ono teyatwala buvunaanyizibwa kukoola yakoma ku kusimba teyatwala buvunaanyizibwa bwakubiri kulabirira era byonna bambi Anet n'alabikanga eyatakabanira obwereere kuba teyakungula kye yali ateekeddwa kungula. Nze nali simanyi tusobola n'okuvaayo naye nagenda okulaba Katonda nga nnyamba olwaziteekamu akakuta akasente ke nasigazaawo naliwo obuyinza naye nga sijja kusooka kukola bizinesi leka nsooke nteeke wano ebyokukola kambiyimirize eno yebebeera kapito nkwata obusente era Mukama nannyamba kati wentuuka mu ssaawa ey'okutemera nga sikyalina wadde ekikulu oyiye akakuta kagala okuzaako ettaka erisooka ozzeeko ettaka eryokubiri then oteekemu ebitooke nga sirina nayingira looni nengenda kusaba nakati era kwandi bakagala kuba nawaayo nnaanansi zino naye tezinaba kutuuka naye ntuuyana ne looni ntuuyana ne looni nengenda musako nevaayo endagaano yange eyo wange wali awaka ne bagamba naye mumpa akasente ziri ate nga ne kuzireka zifwe tebaali babi era nendeeta alambuula owasabu nalaba ennaanansi nagamba namatuufu ane tutugenda kuwa sente naye ennaanansi zikyaliwa ne bagamba sirina kyakola nengwa mu looni kwe kulaba ennimiro eno tikatifaanana ennaanansi ndowooza gwe tewayitako mmanju okuva wano emmanju okutuuka wali ku nnaanansi ze waliwoko endala bannannyini kibanja abanguza ezo zitandikira mu maaso ekibanja kyonna yakirima ennaanansi
nze nazisimba, nze nazirima, nze nasigula enkonge, emmwanyi zange zaalimu nga zinnyamba singa zendyamu. Singa kati nnoga emmwanyi zange naye zonna twazisigulanga nga ne tulima ennaanansi. Naye nze ku nnaanansi ze saagalako wadde ekikola ekimu kubanga ebivumo byali bingi. Nga musindikidde muganda we Sala ayogera naye ampe ku nnaanansi oba ku bitooke, yagaana. Kati nange nenzireka, naye kyenjagala kwe kuva mu kibanja kyange. Era ekibanja sigenda kumugamba nti avwemu kati emyaka gye gimala kuggwako ejja ennaanansi. Ennaanansi zimala emyaka 7. Avwe mu kibanja kyange. Oyo omusajja mbatya waabanga yasala amagezi ago nti kubanga yaguliranga neti epoloti tagulanga wadde 10 okutoola mu ssente ze. Essente zaali zange, nze natunda ekibanja ebisoga nenzijangula epoloti eyo ekiwuuba. Kati ate bo omugabo gwabwe eri ewa kitabwe gwe boogerako gwe guliwa? Ogwabo omugabo gwa juzi wano gwe guli. Onatawanyanga ne puresa zimmonyabwe. Omugabo gwabwe gwe guli gwe twatunda tugulemu ennyumba. Eri mu kutunda epoloti y'ekiwuuba ng'awo tetunaba kufuna mugabo gwaki basala nga bukyali buto. Sala amala kutuuka mu siniya 4 tugende ku poliisi ekayunga babayite balyoke babalagire batuwe ekibanja ekyo. Naye ng'ennaanansi ze zaali zirina okuntaasa kuba olwedde nali maze oziteekamu akasente ke nali nsigazaako akakuta nga teze nina okutunda nfune akasente nzireyo ebweru. Naye buli eyajjanga okulama n'abagamba ezo tezitundwa, ekisooka ziri ku ttaka lyange, ekyokubiri nze yazirima kale tezitundwa. Era we yaviira n'agenda ewa chairman n'agamba ane tuwaleeta wano omuguzi yenna zino ennaansi tezitundwa. Wava ewa chairman n'agenda mu basumba be, nali ndi awo ng'abasumba bampise nga tutuula. Abasumba ne bagamba nedda no ane ateeka okutunda ennaanansi ze waaba yagadde kuba zize. Abasumba bwe bayogera ku ekyo ate nabo ndowooza bayogera kyataagala ne yayongerayo ku poliisi n'agenda mpawaabira. Ekyavaamu chairman n'agamba kale njagenda we yagendayo n'amulaba n'amugamba maama we ye yakudde mwogo twabaddeyo babiri nange. Maama we n'atakulanga mwogo nga mujjamu. Maama we mwennyini era chairman n'akomeza amawe n'agamba maama we ye yakudde mwogo. Naye ye yapangisizza yakugambye yisa ennaanansi zo nga we ziri kyo tekirina ati buzibu. Kya ne mubuuza kati nzire mu nsima ebinnya ebirala n'agamba netiddamu nsima ebinnya ebirala kusimbe mwogo. Era waayita ennaku 2 nenzijja nendeeta emiti bagimpana ku nsima ebinnya bya mwogo ebyo obadde nensimbamu mwogo yono sayizi eno kuba nasimba wali nenzijja nsimba wadde emiti neginzigwako lumonde tutatuuka. Kye nali njagala kubeera na mmere. Emmere eno we mba ngisimbye nze mmanyi famire yange, nze maama nze taata ne maama mwana gyendi kuba naye yafuuka wakulabirira bulabiriza. Nguze emmere nagula emmere n'enkowa ne ngamba kansimbe emmere n'akava ku kyeyo sirina wadde ekikata kya lumonde. Kwegamba we nakomerawo bwe nti nze we natandikira saawummula ng'abaana abalala nti oba kampummulemu gwe bw'ova ku kyeyo buli omu yaneewunya n'okuneewunya. N'agamba Aneti wakomyewo Lwakutaano ku Lwemmande ne ku Lwokubiri oba ng'ogenze muneyo. Ne bagamba yesi kye nina okukola nina okulima ate kati emmere nagenda eno mbadde nga nnima nga n'emmere wakati wali natandikirawo kusimba mmere. Naye ngeno emmere gye nsimba si yange ŋŋanzi wabula ya maama nange n'abaana bange ne bazzukulu be abamuwalawo omulala kuba ye famire gye nali nnina gye nali nkuuma. Nga mmere yo si yange zeka nga Aneti wabula nga n'abaana bamuwalaawe gwe tutazaalibwa nno naye ku taata wabula tugatta bugasi olwedde maama nga nze mbalabirira nga nze mbalina. Naye neewuunya maama okukola ekintu nga kino najjakuula emmere. Kati ne simanya maama ayagala ki, maama mukolere ki, maama mukwate ntya. Ng'omuntu wayinza ogamba nti Aneti maama wo mukutte bulungi ali eyo basobola okumpa ku magezi nago ngaaniriza kuba naye nze binnemye era mpuliranga maama sirina nkwata gye nyinza mukwatamu kuba maama simanyi kyayagala simanyi. Kale olwedde ye ensonga y'emmere era kyampisizza bubi nnyo okusanga nti ate mwogo gwe nazzaamu ate omulala naye Aneti ayogedde bingi era nga naga nti bingi ebimuluma ku mutima.
wabula byebigambo bya maama mu kwanukula muwala we bwati bwabisengeka. Nange bwe yadda ne mwanjulira essente naŋŋamba nti ŋŋenda kuleeta omusajja omuwe essente manya mpe essente nzitwalira omusajja gwalina baawe neŋŋamba nze gwe ntalabangako gwe ntamanyi ntola nte essente kuzimu nti amatafali agenda gajja naziwa omutima ne gwesika era natya nnyo era saazimuwa era naye n'azira ebyokuzimba ennyumba. Mbuuza ye maama ki ekyagaana ssente ze zitaaliwo? Maama nga mukambwe ngamba ssente zaggwawo nkugambye zaggwawo oba ogenda ku poliisi genda ku poliisi. Amate maama nze sibe mbadde njagala kakati nno gwe wazikolamu ki mbulirako kye wakola yakugamba zaggwawo kwano jange we nagibuulirako banzizaamu w'amaanyi bangamba aneti kyolina okukola komawo ku kyeyo okuba ekyeyo ate kati zaggwawo kati okyalina ekyokukola. Kati wano waliwo abaana ba muwalawe kwemanyire ddala kavuira kasala bulwa kwe yava maama atuka okulanda okutuuka eyo yonna gy'atuuse. Wano waliwo abaana ba muwalawe nga nakakuza 5 ate nasangawo 2 ntabukira ku mwana ow'omukaaga ono olwo yali amuleese ne mugamba maama nga siragenda ku kyeyo ne mugamba maama okuvunaanyizibwa mbukooyi muwalawe yazaala wandeetera akuleetera olwedde amanyi awa maama naye ate gwe tolina kyosobola kuba kati wakaddi wanze nkulabirira naye lwaki muwalawe tasobola kulabirira ku baana be nozaala asooka owokubiri owokusatu maama nedda nalera abaana bo okuva ku mwana asooka bayamugoba ng'ali lubuto yamuleka mu nju najja azaalira ewange ne mujjanjaba ng'ali lubuto lw'omwana asooka n'azaala asooka n'azaala owokubiri n'azaala owokusatu bw'ati abasajja bagenda azaala mu buzaazi mu basajja era okutuusa byalemererwa n'akomawo awaka n'atandika okukola kapito era kapito nze nagimuweyo okugenda ekiyindi kubanga nze nali nkola ekiyindi nenjimuwa n'atandikira awo n'akola. Kati bwagenze ebweru abaana bano abasoma bali ku Fountain era abaana ne basigala ku Fountain nga basasula emitwalo 5 ne ssente ezigwamu abaana aba 2 nga ssente zigenda ku Fountain ng'abaana gye basomera. Sirina 10 kye kye nalya wadde 10 ekyo siryanga ku 10 kye nga bwannimba nti nagula ekibanja simanyi nagula epoloti wadde akaleega sikagulangako ku ssente ze zeyakola ebweru. Essente zakola buli kimu ng'akiragira bule kiba ne kiba mu nkola nga bwakyagadde naye ekyo kati kunjwetekako bujwetesi nti nalya ssente siryanga ku ssente ze. Era nzire byonna saabiyingiramu saamubuuza saakola ki kati ne mugamba maama mbadde ku nsonga y'abaana ba muwalawe wali ne mugamba maama kati akasente kenkoledde ku kyeyo tekaliiwo ekyokubiri kati ate n'abaana abalala baabano webali naye olutwe nkusaba muwalawe atwale ku baana be kuba sigenda kuyimbira okuba nti sikola sirina kapito akasente kensanzeewo akatono ngenda kukakwata njuwemu obukuta mu nnanansi njiyo obulamu naye muwalawe okulutwe n'atwala aba maama ng'akola kinkanyiiga ng'agamba abaana tebalina gye balaga nga mugamba maama lwaki abaana abo nsuubira baliko kitaabu kuba gy'abazaala balina kitaabu ne mwennyini asobola okulabirira abaana bwe fenga tusobola okupambana n'olabirira abaana bo tetubawo abasajja be tubazaalamu kuba nze nzadde mu basajja ba mirundi ebiri naye lwaki ye muganda wange tasobola kulabirira ku baana be kati naye ndaba nga kimukosezza kati nempita sisita wange nemuyita wano nemugamba Saala maama ndabiridde abaana ba muwalawe abawera aba muganda waffe oyo naye ku mulundi guno mpulira nga sikyalina busobozi kuba n'omulimu kati sirina lwaki muwalawe talabirira ku baana yagamba Aneti angobye muganda wange namugamba nedda maama Aneti takugobye Aneti akugambye ye abaana akoyo okulabirira famire etali yiye naye muwalawe tateekayo obuvunaanyizibwa akuleetera abaana n'abakuwa n'atambula n'agenda lwaki tomuwulirizaako luutu eno yagamba ngobye namugamba nti omukutte bubi takugobye oli omwana gwenzaala awalala amuwayira bwayizi abaana bavunaana n'abaana banzaalo nga nnya omuwala gwe yasookerako ali mu nzaalo nnya n'abalala bwe batyo owulidde
baavaawo dda wakaano naliwooko n'omwana omwe ate yajja buzi nga wendi ewuwe akaana kato ka myaka ng'etaano ako ke yayogererako nti buli mbuzi ku nkondo yaayo ne mugamba nti ono omwana wa muganda waaba mwana wo lwaki omusosola kubanga oli omuwala omukulu mulwadde wa bwongo mulwadde wa omutwe gwayonooneka owulidde atambula eyo bwatibwa era kati ennaku zino kasooka nzijjayo wano tamanyi wendi tatuukangako nawadde amazima ga Katonda muggulu natwe twakasasulayo fiizi wataamu emu abaana ate olwedde ne babayimiriza kati 2021 yena abaana tebaasoma kati 2022 abaana ndowooza gwe baddamu okusoma bwe baddamu okusoma kuba nakomawo nga bali mu taamu yakubiri nga nazo sasula fiizi obweyo taamu bebaana okusoma kwabwe awo kati batandise okusoma ate era nga nkomyewo buli omwaka gwonna nali okukyeyo naye abaana tebaasoma era fiizi bawaako wataamu emu kwate bulungi obulamu bw'okukyeyo si bwangu kuwaayo omutima kumalirira buli kimu kyonna kyoyitamu obulamu bw'okukyeyo si bwangu natuuka ku kyeyo nakola mu nnyumba zaali bbiri ennyumba eyasooka nagikolamu naye ate saalina buzibu nti kibosi yangulira essimu nga nakakola omwezi gumu ate omukyala nekitamusanyusa ensonga zino ab'okukyalo nabo bazze bazitunuulira nga baziraba mu bamu be twayogeddeko nabo bino bye basobodde okutubuulira abaana babadde basoma sente eziweerezebwa abaana basomye asobodde okuzimba ennyumba neggwa kyokka ataaga nti sente zonna mukadde nze ndaba nti yalina omukisa munene osanze omukadde nga mulamu ate gwoyagala okumutta okiraba babula abantu wano nga tebannatunda naye muganda wange yanga nti ne maama yatunda ewa kitaawe ne bajja bagula siwakiŋŋamba muganda yatunda ebibye property ya kitaawe kati era nga tumanyi naye yatugamba bamuziika wano talina wala beeramu eddiini eritya maama kabeerenga mubi nnyo atirisiti mudduke nze ndi ku kyalo naye mwana wange gwe tojjangako wange nongamba ti maama kino nga kinsuseeko maama oyo akola bwati ensonga zeeyongererayo ddala mu boobuyinza ab'enjawulo era akola ku nsonga z'amaka Collins Kafeero zaatuukako mu ofiisi ye katunnyonnyole engeri gye yazikumaakuma. Maama yafuna naye ekizibu ku mutwe ku bwongo n'agamba omwana owange omuwala bw'aba akoze bw'ati n'awandika ne ku nnyumba yange nti ennyumba kumpi yayagala ataagitunde nga n'ekifo kyennyini kyeyatunda kyazimba nnyumba ku kifo kye kyeyatunda ewa kitaawe omugabo gwa kitaawe n'akomawo maama n'amusanga ng'ate yalimye n'enanansi mbadde njagala twekube mu kifuba era ngenda kufuba okulaba ng'omuwala ono atereera yenenyeze nnyina ategere nno maama tagulibwa toligula nnyoko mu dduuka toligula kitaawo mu dduuka kasita baba nga bavuddewo n'ekisiraani oba omukisa obufuna ku nnyoko oba ku kitaawo maama we ng'ali mu budde buno obwakawungeezi weetaaga okuddawo bano abantu abakuliko abawujjawujja abo maama wo mutundire mu nju talina kyojja kwogera gwe endagaano yiyo twagala endagaano era ekyusibwe edde mu mannya ga maama kubanga wedda mu mannya ga maama alina abaana bano abalala abatali ono yabadde ayagala okukola ki kola olukonsikonsi okutunda kyenjagala kimu wekube mu kifuba tutereere omanye no maama wo maama tazza musango ate tutambule tugende mu maaso kubanga ensi ekulaba bulala eyinza okuwagira leero naye ate okugenda kumala lwogenenyeza temujja kubaamu muntu yenna maama ng'akyayogera kati osobola okubaako nekiwogera naye maama asobola atya okugyayo sente n'azitegeera nti zezino maama wabanga neziwamuwanga nogaba azikutulenga kanzikumba
amanya zikolemu ebintu ate maama n'akuuma kuumi n'osangawo kadde buna ng'ate gye zaatuukiranga ye yeetaaga kati okubuuza ebibuuzo sente zino we zajjanga emitwalo 5 wajjako mumeka n'owa maama wajjako mumeka ezizimba kubanga maama abadde alabirira n'ennyumba y'okugizimba ennyumba kumpi esigaddemu kakadde akamu okumaliriza amasannyalaze kitegeeza maama naye akoze olubimbi lunene ate maama wammwe okuwandiika mu erinnya n'akyuse n'awandiika mu linnya lyo tekitegeeza nti ebintu bibyo maama yasigaza obuyinza omuntu waba avudde mulamu ensi eno maama wankizo nnyo wabanga waali wadde nga gavumenti emuwa 2 ate esigala emuwa ne bino byonna okubirabirira kubanga ebyo singa aba yamuganyiriza nebba temwandisanzeewo kantu nakamu oba nennaku baawe ze yaviiramu mu bulamu bw'ensi eno maama atuuka nga abooluganda begabanyiza ekibanja bakijjewo mwanyi biki era abantu benyini bebamugamba nti omanyi tunda akafu kano oveewo okole ki ogende kati byonna ebyaliwo byonna maama yafuna naye ekizibu ku mutwe ku bwongo n'agamba omwana owange omuwala bw'aba nkoze bw'ati bino byonna bitabo bya ddwaliro tambulira ku mpeke empeke zaagala kunywa kulya naye sirinaawo kyennina kyemanya aganye era omuwala atambula ku kyalo ng'agamba era endagano tegenda kukyuka kyemanya ate oba yaganye kati alagawa anaakola atya ng'agamba kyemani nga bwe yaganye nange naganye yamanya ekyokukola agikyuse ye nga waba asobola akyuse endagaano omukadde olwokuba nno bawezeze 18 gy'omukulu ate mwana muwala oli bwe yali awandiisa endagaano n'agiteeka mu mannya g'onu kitegeeza endagaano webanga tewaliwo okukkaanya maama waavira mulamu ensi eno ffe abalala bazaala ayinza oyo obutatuwa kifu kitegeeza endagaano edde mu mannya g'oli edde mu mannya gaani ga maama ku baana 3 bonna 2 takwataganangako n'omu yali yasigaza nzoogu mu bulamu bwe bwonna nga nze mulina nze mulabirira mu buli kimu oba alwadde oba ki nga yasigaza nze omwana ogwo nga nze mumanyi oba alidde oba tannalya oba ayambadde oba tayambadde naye mwewuunya okuneefulira ku sente z'ebweru nga njogeddeko n'alaga nti mugobye nadda wano ate nawo n'afaawo mugobye n'antambuza nga bwe naye nga mulabiridde obulamu bwe bwonna ne baganda bange benyini teri yali amutadde kuwadde ekyo okujjako nze mulabiridde njagala okukyusa endagaano yange edde mu mannya gange kubanga byandaze si birungi nze njirina ekyokubiri njagala awo enanansi omwaka gwe ziviiramu wali ku kibanja kyange akiveemu nange nkolerewo ebyange banfunewo kindya olidde sente okoze bwoti ng'ayomba okukamala buli lunaku ng'ate ndi mulwadde nnyo niwe ajja ku kitanda bwati n'anvuma nali ngenze ewuwe navaayo okuva ne leero oyo nanyini ki nanyini nnyumba era maama wali bavudde mulamu ensi eno yamanyi naye ennyumba ye agiyingire tolina lukusa luwandikako na bintu ebyo byakigwagwa tukategedde abooluganda nengenda ku poliisi nga nkaba nagenda ku kyaki abakyaki bali bakola nnyo nengenda ku poliisi nga nkaba nga sirina mmere yakulya yonna amazeemu mwogo yenna amusimye obukopa bwonna n'obutooke bwonna abutemi tewali wadde akasirisa balugu yenna amusigudde ensigo nensigalira kati bwe nadda wano nentuula nze wange mu lubuto muno wakubiri n'omukazi yakaabira wali banaye n'agwa ne puleesa oyo omukazi yakubwa puleesa wali eri ng'ali wali era tuzze wano nga tumanyi na mukazi gy'abeera abooluganda kubanga essimu ya kiyawe nagikubye ng'essimu nayo teriiko ne tugaaga tutambulire ku ki ku maapu oba tubuulira abooluganda okitegedde oba nanyini buli mu ggwe kubanga gwe wandibadde oyidde n'ebintu ebyo nebbaawo tewandibaddewo kantu nakaki nakamu tebandisanzeewo naye lwakuba gwe wali musiru abagezi tewabaawo kiriwo genda Kampala wano kubanga ndaze omutima omubi ankoze bingi
kwali kwagala na mukwano gwali wakati awo kwe kutugulira si kyekisoose kyokka nga buli kyengula nteeka mu mannya ge naye ambonyabonya nga manyi mulenzi kati luvannyuma nnyo nga ngamba nti muwala yakola ki yambonyabonya chairman kasakyuse endagaano eno sirina buzibu naneti nina kumulekerayo nga bw'alitegeera nti ndi nnyina alitegeera atalitegeera tugenderewo naye kinnuma nnyo endagaano yange okuba nti tekyuse nga neti ampisamu sisobola njagala endagaano ekyuke niwe baginkwasa kati nzirayo nenneebaka sikyayagala kubeera mu nkwawa za neti nga bw'ozoolaba ensonga zino nga zeekoona wano zeekoona wali wuuyo waagundi zaatuuka eri omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo era omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu kuziwumbawumba awamu n'abakulembeze abalala kyasalibwawo oba kyasabibwa omwana omuwala Anet Namatovu agule ennyumba kubanga mu kiseera ekyo oba mu kiseera kino ennyumba ebadde nsibe nga Namatovu yagiteekako kufulu. Maama asula ku kkanisa. Maama ye ayagala ennyumba eno oba epoloti eno ekyusibwe ezibwe mu mannya ge. Omwana nga yeeremye agitaddeko kufulu maama ali ku muggalo. Wabula omwana asabiddwa mu kuwumbawumba addirize kubanga bw'anaafuuka lusibira mu bbwa ate kijja kuba kibi nnyo. Maama amukkirize amuggulirewo ennyumba ate n'endagaano ekolebwe ng'eri mu mannya ga maama wabula nga kuliko akakwakkulizo nti maama takkirizibwa kutunda wantu wano. Ensisinkano eno yali etya mu kuwumbawumba. Tugezezzaako nnyo kubanga ffe kituliko si kwawula oli asigala maama nono asigala mwana. Tugezezzaako kubanga maama omuwala twamuleetera okubeera nga aggulawo ennyumba era n'agigula. Tetugamba maama yingira mu nnyumba yo kubanga omwana agigudde. Maama n'ayingira naye ate oluvannyuma n'agaana siba kubeera mu nnyumba nga endagaano gye nnagulira wano ekyali mu mannya ga mwana wange. Kati maama obuzibu bwe buli awo naye ate n'omuwala ono alina fiya agamba maama engeri gy'ennaku zino gyalimu bintu by'okutundatunda n'ebyokweraguza asobola okumaliriza nga ennyumba akoze ki agitunze ali naffe ne tuviiramu awo kati nzi sisobola gitunda omwana nagayita sisobola gitunda ng'omwana olw'ensonga maama yalina endagaano kati n'olwensonga ate endagaano weekyuka nedda mu mannya ga maama basobola okugitunda ate nga ennyumba eyo mugabo gwabwe bonna mugabo gwa maama n'abaana nga teguliiko si gw'omu engeri lwaki nti guba mugabo gwa maama n'abaana. Omukyala gye yali yafumbirwa omwami we waafa omugabo gwe yafuna ogugwe n'abaana bagutunda ne bajja ne bagula wano era ne bazimba. Kati kitegeeza nti ennyumba eyo y'abantu basatu y'abaana abawala ne maama waabwe. Kanolwensonga tetulabawo mbeera era maama twamugamba nti oba maama amannya ago ogazze mu baana bonna babiri naye ate yayagala kuteeka ki mu mannya kati awo ne waba wakyaliwo obuzibu naye tukyagenda mu maaso okuwogera nabo okubabuulirira okulaba nga bateeka embeera mu bulungi era nga batambula bulungi kubanga tekitagala kwawula. Ekikolwa kino maama kyeyakoze okukuula emmere newankubadde ng'ekifo kikyo tokkirizibwa kukuula mmere era ekyo kikolwa kikyamu era musango ewaffe eno musango kyovulanga ebitugezaako nnyo bibalaga beewale obuzibu obusobola okuva mu kutwalira amateeka muki mu ngalo. Ekyo kikyamu era tukivumirira era twagala maama n'omwana bakwatagane ku kino maama yeetondera omwana we olw'okukuula ki emmere era ekyo basobole okukwatagana bataba tebakwatagana amateeka gagenda kukolebwako. Nekino ekirala ekyo ssente omuwala zagamba eza maama twayogera naye nti ano maama wabanga yakola bye yakola nosangawo kyewasangawo maama musonyiwe mutima omanye omutima gwo gwosonyiwa gwona ate gusikiriza ebirala naye gwesigalamu obukyayi obwo bulemesa ebirala okukola ki okujja katugamba omwana maama musonyiwe ku mutima ne ssente ezo ozimusonyiwe era okkirize kyeyakuwa nti kyekyo. Njagala okukyusa endagaano yange edde mu mannya gange kubanga byandaze si birungi. Nze njirina. Ekyokubiri njagala awo
enanansi omwaka gwe ziviiramu wali ku kibanja kyange akiveemu nange nkolerewo ebyange banfunewo kindi olidde sente okoze bwoti ng'ayomba okukamala buli lunaku ng'ate ndi mulwadde nnyo niwe ajja ku kitanda bwati nanvuma nali ngenze ewuwe navaayo nenzija wano neŋŋamba sijja kusobola kuvumwa nasooka nenzirukako mu kyaki mukyala kizza wuuyo nembeerayo wiikisi 2 nenzirayo nga bagambye ddayo omwana yagana okukakkana paka lunakola ki lwenasiba ebigugu nenzija njera ennyumba eno nenzija ng'ate ndi mulwadde. Omukisa gw'olina ku nsi kuno kyalina maama wo bantu bangi tebalina bannyaabwe yoyo Katonda gw'olina ku nsi olina kumanya ky'olina kukola nowepositioninga Katonda wajja okuweera omukisa naye buli wona ayagala okulengeza maama wo tewali agenda kukuwa kitiibwa mu nsi muno ate n'abaana bo obasigira bubi kano olw'ensonga eyo weenenye eri nnyoko otambule ne maama wo mu bulamu buno. Chairman w'ekitundu kino naye azze ayogerwako mu nsonga zino zonna twasobodde naye okumunoonya gy'ali era katunnyonnyole ensonga zino bwe zaatuuka mu ofiisi ye zaakwatibwa zitya. Endagaano ya mukadde nina ekiwandiiko ekyava ku poliisi nga kiŋŋaana okukyusa endagaano okuggyako nga abooluganda bamaze okutuula ne bakkaanya ne tulyoka tukyusa endagaano oba aneti okunkola ekiwandiiko ekikakasa nti bakkaanyiza ne maama we okukyusa endagaano. Maama yapangisa naye nga waliwo akatundu akayingira mu nnansi za aneti kati muwogo gwe basimbamu maama yennyini yamukuula buto yasooka abapangisa bamugamba asimbawo muwogo maama yennyini najja namukuulawo yakakasa yennyini tinamukuddewo ne ku luutu eno ey'okubiri natuuseeyo mu nnimiro nenkubira abapangisa nebatugamba nti maama yennyini yatugambye maze okutereeza ennimiro yammwe mugende musimbewo kasuula. Ffe taata waffe yatulekera ekibanja ekinene maama n'akitunda najja agula. Yakikola nani? Taata yakikola nani? Yakikola ne maama naye amannya baateeka mugange maama waatunda eri najja agula wano era okugula wano n'ateeka era mu mannya gange kati nze namanya ati wano waki waffe tuli baabo tuli babiri era ffenna tuli baabo era ennyumba ya kitange era njagala era gitunde era bwatyo ng'ayomba ebigambo ebiyitirivu ne mugamba ayita eri saagala kuleekaana saagala galeekaana n'ayita eri muganda we nemutumira muganda we bamuyita Saala Zaalwanga n'amugamba nze nina okuyita awo waliwo ennyumba yange era nze mpitawo lwa nnyumba yange eyo ennyumba yange nnyumba ya kitange. Mu kitundu kino maama akulukusizza amaziga naye biggwerawa naye ennaku gyempitamu zino ennaku zonna Kafeero yajja n'asala omusango n'alagira chairman akolera endagaano chairman agaanye okukola endagaano nze nnindiridde kimu Kafeero kasita anansalirawo nti tebajja kukola ndagaano ngenda kuva mu bulamu bw'ensi eno aneti mulekera emirembe yeeyagale ajja kweyagala kubanga mpulira ennaku ndi ku makerenda sirina ayamba sirina akola ki nsula wano mu kkanisa mwensula naye sirina kintu kyonna kyennina. maama asula ku kkanisa maama ye ayagala ennyumba eno oba epoloti eno ekyusibwe ezzibwe mu mannya ge omwana nga yeeremye agitaddeko kufulu maama ali ku muggalo wabula omwana asabiddwa mu kuwumbawumba addirize kubanga bw'anaafuuka lusibira mu bbwa ate kijja kuba kibi nnyo. Maama amukkirize amuggulirewo ennyumba ate n'endagaano ekolebwe ng'eri mu mannya ga maama wabula nga kuliko akakwakkulizo nti maama takkirizibwa kutunda wantu wano. Ensisinkano eno yali etya mu kuwumbawumba. Nvuddeko njagala endagaano yange ekyuke era ekigenda okunzisa okuva mu nsi eno lwakuba nti endagaano gyange tekyuse n'endagaano yange bw'ekyuka sirina buzibu bwonna
nja kulindira paka mukama lwali nkowoola naye endagaano yange bwetakyuka beppa era munamawulire muli biwulira. Maama oli mulokole? Ndi mulokole era ndayirira mu kkanisa eno naye endagaano yange ekyuke nkooye okulaba ennaku nkooye okubonaabona. Nkooye okulayira okwetta nga oli mu kkanisa tekikondana n'enjigiriza? Binjigiriza naye kati ndabira ddala ng'ensi endeseewo n'esente yiino gyenkukusizza oba nguze ekibanja oba nguze poloti oba akatambaala oba akaleega oba empale. Sente ze bwe yazireetanga era okikoze obi okujja wano ng'omusajja oli taliiwo yaziweerezanga musajja wa mu kyaki muno mwennyini bwe yazireetanga nga n'essimu ejjirawo maama esente bwe ziti zigende bwe ziti ziri zikole bwe ziti zino zikole bwe ziti zino zigende ku banka bwe kyali. Sente zajjanga nga maze emyezi 3 2 n'alyoka bazisindika okujja naye sente ezo bwe zaatuukanga nakola buli kimu nga ŋŋendera ku kiragiro ki nenzikola bwandagidde bwenkola owulidde tayinza kundiisa sente ezo zentaalya naye ebyo byonna nabikkiriza oba nalya oba saalya Katonda yamanyi oba nga nalya ebamubuuza nti yalya sente meka nga zamulemu okuddamu kubanga yanditegedde nti nalya miliyoni 5 oba nalya miliyoni bwe ziti naye tewalidde mu kkanisa wano omulundi ogwasooka bamubuuza maama yalya sente mmeka nga talina kyayogera. Ebyanteekako buteesi kunsibako matugambuzi kundiisango naye nze siryanga ku ssente yo wadde eyo naye nga zo yazikuweerezanga? Zajjanga ne mu banka wali ku sako nga wenzitereka ne tulima enanansi naye maama mwewuunye mu myaka gye akumala ate ku ssaawa n'afuula ate nze omubi naye mukama ajja kimubalira naye nga nze byemukoledde byanvumye byajjukira mu mutima gwe nti abinvumye nga tutambula siina kirala kyonna kati endagaano ekyuka ddala byayogera byamanyi nti yabinvuma n'agamba maama sore nga tutambula obulamu bwange okutereera. Ngenda ku poliisi ngankaba nagenda ku kyaki abakyaki bakola nnyo nengenda ku poliisi ngankaba nga sirina mmere yakulya yonna amazeemu mwoba yenna amusimye obukopa bwonna n'obutooke bwonna abutemi tewali wadde akasirisa balugu yenna amusigudde ensigo nensigalira kati bwe nadda wano nentuula nze wange mu lubuto muno wakubiri njagala okunyamba ku baana basatu bonna ababiri takwataganangako n'omu yali yasigaza nzoogu mu bulamu bwe bwonna nga nze mulina nze mulabirira mu buli kimu oba alwadde oba ki nga yasigaza nze omwana ogwo nga nze mmanyi oba alidde oba tannalya oba ayambadde oba tayambadde naye mwewuunya okuneefulira ku sente z'ebweru nga njogeddeko n'alaga nti mugobye nadda wano ate nawo n'avaawo mugobye n'antambuza nga bwenna naye nga mulabiridde obulamu bwe bwonna ne baganda bange benyini teri yali amutadde kuwadde ekyo okujjako nze mulabiridde awukane mu mutima mulungi atwale ennyumba ya kitaawe ejja mmanja eno nze ne paloti nje bawadde banti bali babiri obulamu bwekukyeyo era bannaaye ababeera wano e Uganda mikwano gyange bannange abaana abali ku kyeya babaweereza akasente kaabwe bannaaye mukakwate bulungi obulamu bw'okukyeyo si bwangu kuwaayo omutima kumalirira buli kimu kyonna kyoyitamu obulamu bw'okukyeyo si bwangu. Kale nno bwe bityo bwe bitambudde ng'ensimbi erabika ng'eyawulira ddala omwana ku nnyina naye ekibuuzo kye tukulekera mu ddiiro nange kikyayinza okuba ekizibu ekyokwanukula gyendi nti gwagenda ku kyeyo tetufuddeeyo ogenze luddawa naye ogenze emitala w'amayanja okutakabana oweereza ssente wandiziweerezzaani ebintu wandibirekeddaani ani yandikukuŋŋaanyiriza ebibyo ani yandikuyambyeko mu development oba kye twandiise enkulaakulana
wandibadde weetegereza nnyo ekyo nange nkikulekedde maama taata balo mukwano gwo ani ekyandibadde ekituufu kiri nti omuntu yenna senga w'omutima gwo gwakusongeddeko gwe wandibadde ogenda naye ofubanga nnyo okulaba nti ebintu byonna bye mukola wakati awo temubeera ggwe na muntu omu babeere abantu ab'enjawulo b'oba otaddemu obwesige ate nga buli ekikolebwa kiteekebwako obuwandiike okusobola okukakasa kubanga bwino tavunda ate bwino ajja kukweyimirira mu kaseera nga waliwo obunnanfuusi obukoleddwa. Kale mbasiibudde ntyo mwebale nnyo mubadde balabi balungi ate tugende mu maaso nga tweyongerera ddala okulaba ate nga tetukomaawo bwe tufunamu ekyokuyiga.